Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Akabinja ka M23 akabayeekera kavuddeyo ne katiisatiisa nga bwe kagenda okusalako oba okuwamba ekibuga Bukavu singa banaabasindiikiriza ennyo okusinziira ku mbeera bo nga gye balaba. Bagamba nti amagye g'omu DRC Congo geefubidde okubanga gatokyalinga saako n'okutta abantu n'okuluutinga ebintu mu ngeri ey'okubanga baagala okukikwasa ku bayeekera bano aba M23. Bagambye nti nno ekiri mu kibuga ekyo Bukavu, embeera eno singa enaagenda mu maaso n'okubanga bagiteekawo n'ebanga eriwo ekyo, bagenda kubanga basalako ekibuga kino Bukavu basobole okubanga bakyeddisa basobole okiteekateeka okudda mu mbeera ennungi kyetaagisizaamu. Kuba bagamba nti nno bakooye okulaba basiviliani nga batokyalingibwa, nga battibwa, nga bakinyizibwa mu kibuga ekyo olw'okubanga baagala okususpectinga okuteekawo suspicious nti abayeekera ba M23 be bagenda mu maaso n'okubanga bakola ebyo ebikola wammanga. So abayeekera kino bakivumiridde nnyo ne bagamba era kino we muteddeko we mutaakikomye ze zimu ku nsonga ezigenda okubanga zitusindiikiriza okulaba nga tuwamba ekibuga Bukavu nakyo tukyegatteko. Bino nno bigenze okubaawo nga samiti gye gyetuula wiiki eri ewedde nga mulimu South African Development Community wamu ne East African Community nga bateeseganya engeri gye bayinza okuzzaamu eddembe n'okutebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu kibuga ekyo Goma ng'omukwano gwange ali eyampuliza. Ekyatuuziza samiti eno kwabadde kuteeseganya ku nsonga bati bayinza okutuulamu eggwanga erya Democratic Republic of Congo likole reconciliation batuule n'abayeekera aba M23 basobole okuteesa saako n'okuta ekisaawe basobole okubaba nga wabirawo enteeseganya kwegamba engeri ennyangu y'okuteeseganya gwe mukwano gwange ampuliriza saako n'okutebenkeza emirembe mbannansi. Jjukira nti nno kyanga olutalo lutandikawo bannansi b'eggwanga lino erya Congo bazze baddukayo nga bamigrating nga bagenda mu mawanga agalinaanyeewo okugeza nga Tanzania ne Burundi abamu ne mu Uganda, naye bamigrants basukkiridde okubanga bangi ate n'abantu abaakafa mu bitundu mu lutalo olwo be bangi. So abayeekera bo bagamba nti nno bagenda kubanga basalako ekibuga Bukavu olw'ensonga nti nno amagye ga ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga geegasse ne ba allies baago ab'omukago bagezezzaako okubanga bacunya abantu nga batta abantu kwegamba nga bavoola human rights okusobola okulaba nga babiteeka ku bayeekera. Nkutegeeza nti nno oli ku Yugi Updates TV kwadde osinza obanga otuuliza gwagala otwegaddakokkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osolabo nnyo tweyungako. Abali emitala w'amayanja mu diaspora mbalamusizzaako nnyo.